Naye ku nsi ya Katonda eno abasajja tebasaasira. Abasajja bantu bazibu nnyo, tebasaasira. Omuwala gw'olaba oyo mu katambi bamuyita Sarah Nampijja, mukazi wattu mulema, yagongobala, tava mu kagaali, mwatambulira, mwaliira. Bw'aba ayagala kufuuka bamutega butezi kabaketi. Naye ssebo waliwo ekisajja kisedduvuuto kyamulumbye waka nga maama we yeetolodde mu ndowooza maama yabadde alinako kkowaalaze, ne kimulumba ne kimugamba kyuka weebikkule. Ekisajja ne kiryoka kikkakkana ku mwana eyagongobala omulema, ne kiryoka ne kimukozesa. Bwe kyamaze okumukozesa, wayiseewo ennaku ntono nnyo, omuwala ono n'afuna olubuto. Era gw'olaba oyo ali lubuto. Naye nze mbuuza, ku mbeera gy'alimu anaazaala atya? Kubanga ekisooka olubuto baaganye okuluggya mu ndowooza maama we yagambye omwana we engeri gye bamukwata ne bamufunyisa olubuto tagenda kulumuggyamu, agenda dulekamu. Naye ku mbeera ono omwana gy'alimu ow'obuwala yagongobala, amagulu geefunya bwe gati, olubuto lunaakula lutya? Ye anaazaala atya? Ayina amannya agasindika omwana ono kweri. Abasajja bantu bazibu nnyo. Evo kyogenda ku bawala abali eyo abalamu, noono mulamu kubanga ategeera, naye baleepinze muleepinge. Essaawa zino maama we yamutwala okunywa eddagala okulinywa, agenda ne maama we. Naye tunuulira embeera gy'alimu. Agenda kuzaala omwana ono tagenda kuba na taata we kubanga tamumanyi. Naye nze yadde ebintu by'okuggyamu embuto bino sibiwagira era si birungi, naye nze mba sisobola kukkiriza mwana wange kuzaala mwana atalina taata. Omusajja tomumanyi, yaleepinga buleepinzi mwana wo, olwo olubuto nga lwaki omwana aba kika ki? Kale sigaana buli mwana yenayina aba n'omukisa, naye omwana wange gwe baleepinze obuleepinzi ate nkuze olubuto nga bamuleepinze. Nze zikiriza ne balumuggyamu ebyaddala. Mulimu abasajja nga bote katugambe, mulimu abasajja nga bo emmeeme yaabwe erya buli kimu. Be bano abasajja b'osanga nga alina ku mulalu, bano abalalu ababeera ku makubo abawunya. Mulimu abasajja abakozesa. Era abalwala abasinga obungi mutera okubalaba nga bali mbuto ku street. Abamu babeera ba booda nga bye babalidde. Katunuulira ono omwana, mazima ddala agenda olubuto olugenda muyisa lutya mu butuufu? Olaba gwe omulamu atambula akola bikirutera ne lukusukkako, naye ate olwo ono. Kamba tuuseko vidiyo mwewulireko omwana ono Sarah ng'anyumya engeri gye bamukozesezzaamu. Vidiyo yiiyo. Omuwala eyafunisibwa olubuto, pozzi ogambye gwani? Sarah Nampijja awamu ne maama we. Akaseera ke balimu si kangu. Maama atutegeezezza Sarah Nampijja eddagala linywera kawempe, naye ng'abantu bano basangibwa mu kitundu ekiyitibwa eky'Essaagala mu disitulikiti ey'e Luweero mu Busiika Town Council. Ova Busiika nodde Vvumba nodde Essaagala. Katuulireko ku mboozi yaabwe nga bweri. Nampijja, Sarah, omulenzi yajja atya? Yajja nga nze sibiriiko. N'aŋŋamba weebikkule. N'aŋŋamba ogenda kunkozesa, ogenda kunkozesa ki? Kaakati Sarah Nampijja, awo nga tuvuddewo ekyo tukitegedde. Akadde kano obeera n'ani? Obeera na maama ono? Iya. Obeera na maama ono. Maama atugambye eddagala mulinywera wa? Kawempe? Kawempe. Kiki kye wandisabye abatuwuliriza n'abatulaba? Kubanga nze kiiki nsobodde otuuka ate nange ndaba ekigenda mu maaso. Njagala bampe ssente tugende mu ddwaliro batusooke batusikaaninge tulabe omwana waali. Omwana waali.
abatuuliriza muwulidde wobanga muli ba kampuni musobola okuba ba masomero musobola okuba ba mizikiti musobola okuba ba machachi musobola okuba kampuni ng'omuntu musobola okuba nga ki omuwala mumuwulidde ke kaseera ke tulimu ebitongole muveeyo ebisobola okuyamba maama waali maama watugambye omwana ono embeera eri etya ali mu sikoseero ye eddagala agenda mu ddwaliro bamala omukebera oba alina omusaayi oba talina waba talina ne bamuteekako omusaayi waba agulina tugula buguzi ddagala ne tukomawo. Kati n'abatulaba n'abatuuliriza abantu abavuddeyo okuyamba ennamba y'essimu eri 070663630 okuyamba omuwala ono Nampijja. Akaseera kaalimu keeko. Nampijja muli baddiini ki mukwano? Tuli bakristaayo n'olwekyo bannaddiini mwenna mwana we mukristaayo mbeera bwetyo bweri. Maama obeerawo wekka? Taata taliiwo yafa? Taata azaala omwana ono yafa akaseera kazibu. Omwana ali mu kagaali mulema taata amuzaala yafa omuvubuka yayingira n'amufunisa olubuto akaseera keeko ketulimu. Kakati mu butuufu byebyo mwana muwala yoyo imagine ekisajja ne kiryoka kimukkakkanako ne kimukozesa nga teki ne bannange tasobola kwerwanako tasobola kuba nduulu talina yadde nekyasobola okukola. Kati oba ogusajja gwabadde gulwadde nga gulyoka gukkakkana ku mwana wo nga gumusiiga ekirwadde. Naye waliwo olugero olugamba mbutoga yakyezinze. Omuwala ono gwe mulaba yadde mulema yagongobala naye ekisinga okwewuunyisa nti omusajja ono yamukutte yamusanze tali mbeerera. Ateeka okuba nga mu mbeera ye gy'alimu ey'obulema ebintu by'okwegatta abadde abinyumirwa. Kubanga kati embeerera ye eba yalagawa kubanga mulema bw'abanga akuze mulema ng'ali bw'atyo kitegeeza waliwo omusajja yali amukozesezzaako eyasooka oba abaasooka ayinza obutaba omu abayinza obutaba babiri kubanga ono eyazze n'amukwata mama yabadde atambuddemu oba yabadde agenze mu nnimiro oba yabadde agenzeewa ekijja ne kijja ewaka ne kiryoka kimukkakkanako ne kimugamba weebikkule. Kati oba kyamutereezezza kitya mu katebe oba kyamutadde wansi oba kyamukoze biki kubanga okusinziira ku mbeera gy'alimu tasobola alina okusitula amagulu g'olaba ono n'emikono tegirina kye gisobola kukwata. Maama we yamulabirira maama we yamubeerako yamuliisa yamukolera buli kimu. Kati guno gwazze ne gukozesa kiwedde dozobeda gumukyusa nga bwe gwagala oba okitegeera. Naye omuwala ono ebintu by'okwegatta bino abadde si gwe gusoose okubikola kubanga ono omusajja yamukozesezza yasanze ekkubo baaliyitamu dda nga baalirima. So kitegeeza si gwe mulundi ogusoose yadde nti ali vulnerable naye ate ebintu by'omukwana abadde abikolera ddala era ng'abyagala. Wabula kyensinga okutya n'okulowoozaako ennyo yenkuza omwana ono Saala gy'agenda okuzaamu olubuto luno kubanga ekisookera ddala olubuto luno lusumbuwa. Olubuto lusumbuwa omuntu nga mulamu naye kati ono omulema agenda kuyisibwa atya? Lugenda kukula lutya? Mu kaseera k'okuzaala byonna obirekera Mukama Katonda. Omanyi Katonda ono yeesigaliza obuyinza yeesigaliza buli kimu. So buli kimu okola ki? Okimulekera. Katonda n'akola ki? Katonda n'asalawo. Munnange ekintu oyinza okukiraba ng'ekitasoboka ate munaye Katonda ate n'akifuula bw'ati n'akifuula okuba nti kisoboka. Abawala nga bano batera okukozesebwa abasajja abanoonya ssente abagagga. Abagagga bano baagala nnyo abawala bali mu mbeera bweti ng'ey'ono omuwala.
abasajja abagagga bakozeseriza ddala abaana banene ab'obuwala nnyo nga bw'okiwulira. Nze kugamba nina abagagga nina omugagga gwe mmanyi ng'alina ekiwala kimawube nga yali akirya. Simanyi oba nakati akyakirya naye ng'ekyo ekiwala ewaabwe abawa ssente abawa ebintu. Famire y'ekiwala ekyo nga yabalabirira. Kyo kyennyini nga kibyeyogerera. Bamama bo tebasobola kwogera naye nga kyo kibyeyogerera. Omusajja oyo mugagga era abantu abasinga alina ne kampani nnamba ey'ebizigo gye sijja kwogera mannya, naye alina omuwala omulalu ng'amwebakako era ne bakola omukwano bonna. Ekiwala gye kiri eyo bakiyita lesite. Nze natya n'okutya kasita nnawulira ekintu ekyo. Nali mpakana naye nagenda okuwulira abantu kumpi bonna mu katundu awo nga bakimanyi. Era omugagga oyo ng'ajja n'awa famire y'ekiwala kino ebintu, abawa ssente, abakolera buli kimu kye baagala kubanga amanyi omugaso gwa muwala waabwe, nti muwala waabwe yadde mawube yadde kasita tegira bulungi. Ekiwala kiri kyogera era kikuddamu. Naye nga bw'omanyi omuntu gwe bazadde nga bamuzadde n'obulemu, kati bamuzaala n'obulemu, feesi ye eri fane, naye n'entunula ye eri fane, n'entambula eri fane. Era bambi kibeera kikyafu kikazi kyattu. Naye ssebo omusajja omugagga apaakinga emmotoka n'akyambula ssebo n'akijjako akabika omulalu n'akyegadangako. Ndowooza ye eri ssente ne zitokomoka, bakasitoma ne beeyongera. Ozannya n'okuzannya ggwe n'ensi eno. So abantu bano ebiseera ebisinga okuba nti kyo takifunyisanga lubuto era tekizaalanga. Ndudde n'okukiraba kubanga eyo gye kyali navaayo dda myaka mingi, myaka ndowooza ng'ebiri oba kikyaliyo. Kubanga kumpi ne we twali tukolera we kyali kikima amazzi ekyo ekiwala era nga tukisaagisa nnyo tutera okukijerega. Naye nga ssebo nga omanyi bano abawala bano nga kimanyi okwogera, nga kimanyi olumu ebigambo ne kibyogera kyo kinnyini. Okitegeera ekintu ekyo. So byebyo biri ku sayidi eyo mwana muwala y'oyo. Naye ate kati ne bwe kuba kutandika kunoonya musajja ono yamukwata Saala, tamumanyi, tamanyi linnya, maama omusajja tamumanyi, era ono ye baaba asaana busaanye ne bamulabirira n'akuza lubuto mpaka bw'azaala mwana. Ate Katonda awa abakazi baneeno abaana abalungi, asobola okumuwa omwana nga mulungi. Ekyokuba omulema si buteesobola. Mukama Katonda n'engeri gy'akolamu ebintu bye. Ekyokuba omulema asobola okuzaala. Abaali babaddeko Kasubi, mumanyi omulema gwe baali bayita Namawejje. Namawejje yali mulema ng'awunya, yeefukira afuka waatudde ng'awunya enkali naye ng'asabira mu kyaki gye twali tusabiramu. Naye essaawa zino nawulira mbu yafa, ne neewuunya okulaba nti Namawejje yazaala. Mu Kasubi temuli muntu atamanyi Namawejje. Mu ku katale k'e Kasubi yambukanga kwekyo kigenda ku Masiro waggulu, olabe Kasubi ku Lubiiza wonna Namawejje bamumanyi, naye mbu yafa dda emyaka mingi emabega. Naye twasabiranga ku kyaki ya ku Gloria awo nga Namawejje y'omu ku balema abajja ne basaba naffe, era ng'ajja mukazi wattu yeekulula wansi naye ng'abeera awunya enkali ng'aba awunya. Naye yanneewuunyisa okuba nti omuwala oli yazaala. Kyanneewuunyisa ne nti abasajja ku nsi ya Katonda nti bantu bazibu nnyo. Oba yali wa booda ye yamwebakako n'amufunyisa olubuto, oba yali ani? Ne Namawejje yanneewuunyisa. Naye mbu yafa, Mukama amuwummuze ekisa. Nawulira mbu yafa. Teri atamanyi Namawejje mu Kasubi. Ffe twakula tumulaba mu ebyo ebiseera nga tukyabeera e Kasubi, twakula tulaba Namawejje. Okitegeera ng'atambula yeewalula wansi, waafuka waatudde, afuka mu ngoye.
oba okitegeera era nga ssaawa bina byonna aba awunya kuba yali tanaaba naye yazaala musajja yamwebakako n'azaala emikono gye yali alina ku mubiri gwe ng'emiramu era nga gy'atambuza so kati n'olwekyo ku nsi ya Katonda kuno teri kitasoboka so noono omuwala asobola okukeera ku makya n'azaala omwana we bulungi lwakuba nti ayinza obutamusobola mukwata kumuyonsa era maama we yalina okumubeerako yalina okumukola buli kimu ng'omwana munnange kubanga omwana alina obukosefu ku mubiri so n'olwekyo byebyo biri ku sayidi eyo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera mwebale okuba nti ate mufollowinga mbaagala nnyo mwenna Mukama Katonda abankuumire mubere bulungi mweraba